bwe nafiire eyo tebajja kunziika omulambo gwange batagutwala kuziguziika Masaka bagutwala Nabbaale oba Eruweero olama full stop okola eddaame mulimu abantu nga bo balowooza tusobola otambulira mu fiya yaabwe ekkomere likyasinza okuba ebbi mu bulamu bw'omuntu is fear sooka okomeko kapiira njagala muddeyo lwakuba mwe temusoma mawulire mubeera ku TikTok okulaba bya kisiru omwaka nga guggwako kizibu okuggwako minisitule ebyobulamu neyetonda titubeetondedde obupiira bwonna obukozeseddwa omwaka guno bubadde bufu nze nagendako emulago eyo mu Cancer Institute n'ekyuma nakirabako ekyo kyebaleeta eno twakuba engalo nti ekyuma naye nga ate mu tekinologiya weeri byebikadde bye basuula so kyenyamiza nnyo okulaba nga ne minisitule y'ebyobulamu ennamba mu ggwanga lya Uganda evaayo neekuba engalo ne baseekawo n'akagoye omukulembeze w'eggwanga najja ntibaaniriza ekyuma okitegedde waliwo ensi ezitakirina. It's a credit to Uganda. So, owulira paini owulira obulumi n'ogamba ekitalina ku mulembe ka kino kyeky'amanyi n'ensi kye yagambye kankibagambe nti waliwo olumba olujja olugenda okusikira Silimu ng'ovudde ku bino human papillomavirus byo babikola nga bayita mu obwo buuka bayita infection na bikyobulumbi ebitundu by'ekyama ekirwadde kino kirina ennamba 2 n'ennukuta emu kisoose ennukuta X n'emisanvu 2 bakiyita X77 waliwo ekirwadde ekijja ekigenda okusikira Silimu bakiyita X77 virus kivaawa pazi covid yavaawa bayita ukwani bayita wate China mmwe kyemulina okumanya bano abasajja bwe batuuse oli kasitaafu naye akantu kasobola oyiiya nga kabulabe ng'akolaako ng'eyo business obulwadde bayita X77 bo baabukoze nga bulumba gumba zitusanze mukama katonda mugende mukwate omutima gw'ensi guno ng'omukyala ali olubuto kino kinene nnyo osobola kimenyamu ebitundu 2 wakati n'ekintu kye njagala muyige njagala muddeyo mutegeere okutegeera okuli nakyo lwaki mbagamba kino gwogerageranye kyoda olaba nga bwogenda n'ogula akaveera k'omunnyo n'otakayiwa konna munva mulundi gumu okusinzira ku bungi bw'enva z'ofumbi ate bw'oba ofumba emmere y'omukolo n'oyiwamu busaketi 4 njagala musigaze okutegeera okwo nga kwakugerageranya South Africa bwesinkana Uganda mu mupiira Uganda tekuba South Africa naye bw'ozibirira mboota olowooza nga South Africa nsinzibu nnyo yakuba naye tugamba tugenda zanya mupiira bajja 10 naffe ne tujja 10 nezaawula emipiira bukodyo kati teri nsi etaliimu bantu bakugu kyewuunyisa nnyo ku bika by'emiti bye tulina olwaleero tulina abantu nga maama Kadaga ng'afaanana bw'atyo yes kino nkyogeza pain n'okumanya kwenzikiriza nti Katonda Kadaga nga namukutteko tasobola kumala nnaku 9 ng'ali bw'atyo wakufumba bufumbi Mama Kadaga wakufumba bufumbi mukazi watto nadda abali mu makolero g'obutwa nze kambabuulire mwe temuloza nti nzija wano kwerogoza nina muto wange gw'omumanyi wamulabako naye olunaku lwe namugamba nti ngenda kufumba kibumba kya mpisi nkinywe yakaaba amaziga nangamba togenda kuddamu ne mugamba gwe bwenkinywa bw'olaba nga sikyategeera kwata bino ebintu bino byenfumbye obinteeke mu kamwa njasamya ku kifuba kyenjogerako nkitegeeza ekibumba ky'empisi kye babatendera nti kitta nze olwaleero mmanye ekika ky'omuddo oguttirawo ogutta empolampola n'ebirala teri muntu avumula nga tatta ne bwaba musawo wa kinnansi bwakuvumula ng'olumbe manya ali asobola oddukuteekako. xpotv to the world.